tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti mugende maaso n'ogyegattako muyigiriza abaana okusaba nga bagenda okwebaka. Amannya nze Nakato Juliet. Olunaku olwaleero njagadde tusabireko wamu essaala ey'okwebaka. Mikwano gyange mmwe mwenna bali ku channel eno nga tonnaba kwebaka beera ng'osaba essaala eno. Egenda kuyamba okubeera ng'oyita mu kiro ekirungi, togenda kufuna birooto bibi, togenda kufuna bikkanga mu tulooto. Mukimanyi bulungi nti emyoyo emibi gitambula nnyo mu budde obw'ekiro. N'olwekyo njagadde mbabuulire essaala eno mugisabe ng'ogenda okwebaka. Kale tutandike. Ayi Mukama, nkwebaza ekiro kino kye ngenda okwebaka Mukama. Nkwebaza Taata, leka nnebakire mu ggwe ate nasimukire mu ggwe. Ndoota ebirooto ebirungi Mukama. Ebirooto ebimbisazaamu n'omusaayi gwa Yesu. Bigaana eri obulamu bwange. Mbizingazinga ng'omukeeka mbikanyuga mu muliro ogutazikira. Oyo omwoyo omubisitaani atambulira mu biro, mu birooto, mukanyuga wala mu muliro ogutazikira. Mugaana ku bulamu bwange, mwokya omuliro ogutazikira mu linnya erya Yesu nga mpita omwoyo omutukuvu obeere nange. Amiina. Essaala eyo gye tusabye egenda kubeera ng'ekuyamba okwebaka otulo otulungi. Togenda kufuna kirooto kyonna ekibi. Mubeere bulungi, mweraba. Mukama abakuume, abawe ebirooto ebirungi. Amiina.